Paka bukomeo. Kene mukomenga. Mulete n'abalala. Zosifuna ngona selfie na muntu yennazi. Wanji? Nzuni. Akati bana ole passa yogera amazima. Bali bapassa bekiyaye bali. Oba waddeyo. Mukama yebazibwe. God bless you. Mukomangawo. Mwaze nebikola kaba bawo kamera wano. Omusajja ono alina kyagamba. Gamba tu. Abatukubira ku bifuja fedyo nejiri wano. Abatukubira ku batandike mu kaseera kano. Tulina omusumba. Service ewedde. Wenjogerera. Buli omu ali wano ali mu mwoyo. Ali mu mafuta. Njagala musumba abasuleyo akagambo wedde atuya ku live kuno ababuuzeeko mu ngeri y'enjawulo service wedde bakiraba. Obwedda kwebali tweyanzizza. Kino kizimbe bwe mutabaawo. Bwe mujja efuuka kanisa kubanga muba mukuŋŋaanidde wano. Twaniriza abantu bonna abalokole n'abatali tuzimbe Uganda. Toyina kyogenda kukola nga abantu obaawula. Toyina kyogenda kukola nga abantu obasosola. Oba basosolera mu bibiina, oba basosolera mu mawanga, oba basosolera mu ddiini. Kye bayita okusosola tekikkiriza muntu kubaako kyakola. N'eddiini yo yiyo kubanga gwe wagisalawo. Nze bwendeeta eyange okugikukakako ndi muyaaye. Abantu bakulu. Buno tulabyewo abaana basabira eri. Kitegeeza buli ayingira mu kizimbe kino yeesalirawo. Bye twogera bwe biba birungi. Abantu bali bikkiriza ne batwegattako. Naye nze okukuvuma n'okuwuliza nga atagwana kubanga oli wa ddiini gundi. Buyaaye Katonda ye wa ddiini ki? Bwe tutandika okwogera amaddiini nga ge gatwawula. Ye Katonda asoma eriwa. Fenna kye tuba tubeera wano. N'olw'ensonga etubaaniriza mujje tubeere ffenna. Tuyige wamu tusome wamu. Ebiwundu abantu babirina bingi nga babijjana mu makanisa. Nze bankola bwe bati. Jangu omala omwezi mulamba ng'ogezesa. Bwe tugamba nti zibiriza amaaso tusabe gwe tozibiriza. Kanulo olaba oba waliwo ayagala okuyisaawo. Kuba ekibuga bwe kiba kifuuse ky'abagezi naawe olina kuba mugezi. Owulira bagamba nti muzibiriza tusabe kati lindako. Sinnabyetegereza agange kangazibule. Munkoze bulungi okujja ne kamera zammwe leero. Buli ekigeze maaso mu service okirabye. Sirowooza nti olina wowuliridde nga baga nti muggyeko amataala. Obanga bagamba nti kakati wuuyo kola booti. Musumba tosoma Bible. Leero temugiwulidde? Tetusomye nnyiriri? Ate n'abamu mu basonyiwe. Toyinza kulamula muntu ng'olabye video ya dakiika 2. Noga nti kati mutegedde aweddeyo. Era n'ababbi kye bava batubba. Tosobola kulaba kintu lunaku lumu. Noga nti nkitegedde nkimazeeyo. Kati jangu obeere naffe. Bw'omala misa ng'osala ojje tusomeko ffenna. Neeno misa siyo. Kati ayomba mu munyambeko ekintu kimu temumuvuma. Tetuvuma bantu. Boka bavume ffe. Naye ffe tweyambe tuleme kubavuma. Bo bavume. Kati bo basumba. Ffe batuyite kye baagala. Bo batuufu kati ffe tube bakyamu. Naye tubaseemu ekitiibwa. Abagambye musumba kasolo yosembereza abantu abangi ogenda kwokya musumba tewesembereza otugobe. Naye nze mbadde past emyaka 12. Mbadde past emyaka 12. Buli ekiyitibwa ekibiina nkirabye. Abantu abangi ng'osumbye emyaka 12 nga tolabanga ku bantu bangi biba byakulema. Oba olina genda kulima. Kati nze nebaza Mukama kubanga mmwe mbalabi. Kinsanyusa ggwe okuva gy'ovudde n'otuula mu kibiina kino. Okusinga okulaba omupentekoota ava mu kanisa emu okudda mu ndala. Gw'onkolera nnyo nze okufuuka mukwano gwo. Oli yalokoka. Era ky'ova olaba alumba nze kubanga ye yatereera. Ateredde teyeetaaga musawo. Kati nze ndowooza nti Katonda akyalina by'annyamba. Kati ate ndaba bwensanga ggwe nga naawe olowooza Mukama akyalina by'akuyamba. Kati twesanze nga ffenna Mukama atukolamu omulimu. Nze ndi mulwadde nga naawe bw'oli. Nkubuulidde nti nina bye nnwanagana nabyo. Nga naawe bw'oli. Nabagambye ekisiibo. Nze 12 ezi zigenda okutuuka nga sibitegeera. Naye naawe si bw'oli.
naawe tekikutawanya ngeze wala kati obanga ffenna twetaaga Katonda ekyo kitugatte nganti bwe tuba ffenna twetaaga Katonda kati ekyo kitugatte tewali ali mu kusomesa munne tuli mu kukulira wamu omulembe gwaffe gwetaaga okukulira awamu bwe neerowoozesa mbu ndi mu kusomesa olwo mpabye bwe ntandika okulaba nga Katonda ye musomesa waffe ffenna tubikule ekigambo ki tukulire wamu nze naawe olwo tujja kutambulira wamu naye nze bwe neerabanga omusomesa akutudde waggulu nnimba kubanga nkusomesa ki ky'otowulirangako ffenna Mukama atuyambe buyambi naye mujje muwulire emirembe mujje jangu otuule eyo mmoto yaffe jangu otuule omwenge guleke mu baasi wali Musumba obugambo obusembayo eri abatulaba nga basinzira mu mikutu egy'enjawulo abali ebweru yayo abasobodde kujja abatasobodde kujja bano batukoze amagero ne bajja nammwe muli bono ne mutuuka abantu baŋŋamba wano mbu bagenda kuva ku ntebe ku kisaawe entebe bayitire wano balyoke bagende eka naawe funayo olunaku mujje tubeere ffenna yitako wano ojja kubitegeera bw'oba tobitegedde buuza engombe yaffe wano ebuuza egamba kyototegedde tokiyingira bwe weesanga nga wakiyingira buuza ebibuuzo bwe bakunyonnyola n'ototegeera dduka emisinde bw'ojja wano omwezi n'owulira ng'olina by'ototegeera dduka tuleme kukwata layini ya bwereere abataze leero mufuneyo olunaku mujje naye ate muzikirize neebaze Katonda olw'omusajja ono namwenna abamugondedde ne mujja tusigale nga tuwuliziganya njagala tutegekeyo olukuŋŋaana nga lw'abavubuka tujje wano twogereyo ku bintu ebiruma abavubuka kale ettooko y'ekivubuka tunyumye ku mboozi ne kooki wuuna atubuulire bwe tunaatereera tukolemu kakayo ekisasayizi lwaki tetukikola ekyo omanyi Musumba byonna tubyogedde naye mutimbagano okwo kuliko abadde babuuza Musumba nga wakola omukono kawunga kati omukulu wuuno waali ye mutuufu oyo abatulaba Musumba Pastor nga bavuka tubagala kwebaza webale kwefaako webale kuleeta kifaananyi kya Musumba nga oli organized oli well put up olabika bulungi stock olabika bulungi abasumba badde tebatufaako ku bya bulamu naye tulaze ekifaananyi bwe tulina olabika Musumba awunya bulungi alabika bulungi yeefaako sagenda kubiza abavubuka tetukoma leero tufunye church y'aba Gen Z tufunye church yaffe Omusumba asobola okuwuliziganya naffe tujje tubeerewo tuwulirize ekigambo kituyamba n'abali eyo Musumba alina kozi yeyiganga bw'oba osobodde nga leero tobaddeewo omutuukirira alinayo akawunga engoye ngatto kyonna ky'osobodde mujja tuddukirire kozi eno tweyanziza nnyo Musumba sebo tweyanziza bannange neyanziza yiganga twagenda Desemba nga bwe ŋŋambye tuddayo mu Gwokusatu muleete ebintu ssente si kyekyo omuntu kyasobola okugaba engoye lwaki ozookya n'okwata olugoye n'oluteeka ku muliro engoye zireete wano wennyini wano waba waggule tuteekawo omuntu waba waggule okuva ku Mande paka ku Mande tuteekawo omuweereza akola mu ssomero eri naye neena atuyambako okukoordinatinga kati osobola okuyingira mu geeti y'essomero wali buli kika kyangwe enamba z'essimu eziri ku akaunti ya TikTok kuba ogende nti ndi wano ndeeta engoye naye toyokya kintu kyonna bw'okirabanga ekitagasa kubanga olina level kw'otuuse naye waliwo omuntu ng'essuuka twawa abakadde bulangiti yeyiganga nga magero muwadde bulangiti sebintu byonna tubireete tugende na kuzomezi nga 25 n'ekirala kyesagala kwerabira abantu abali ku TikTok abasaba ssente mu mannya gange oyo sinza akaunti nziraba basindikira abantu message jangu nkusabire esaala yo gwogirina nze esaala gye nnina gy'oli ntono nnyo yakutandikako nze nkuwantandikwa Katonda ebigambo asinga kuwulira byani bibyo esaala ekusumulula gwogirina tebakulimbanga kati abantu bagamba mbu comment your problem bw'olaba akawunti eyo olulimi si lwaffe comment your problem simaya send taisi send CD send fast fruit bannange ebyo si byaffe ebiweebwayo ate naawe olina okugenderera ennamba z'essimu ze bakuwadde zoogera amannya malala amanya ge tulina ku TikTok account Isaac Romushana ge gali ku YouTube ge gali ku nnamba z'essimu n'ekirala buli asindika ssente wano tumusuubira okutugamba zaaki kuba sikusuubira nti gw'olina ssente za kumansa nti oteekako 5 noga nti zibeere obubeezi nedda goberera ssente zo nsindisa emitwalo 5 zayiganga gulamu akawunga gulamu emmere ez'ekimu tezikola kirala naye tokkiriza muntu kujja mu inbox yo nga account eriko Isaac Romushana
n'akugamba ayina orphanage babbidde abantu mu orphanage sindika ssente wano kati omuntu najja wano naga nti Musumba nakusindikira ssente wandaba naye nga musajja atu ssente zoli tokola ngoti singa kibadde kisoboka tu reporting account ezo ziveeyo enamba y'essimu Musumba eyo oba kati kuliko abali kuno live bangi batugoberera yes enamba embadde nsaba otusome eyiyo Musumba enamba y'essimu MTN ne Airtel ze ziri ku TikTok account 078 977 314 078 ne 075 7 Airtel ne MTN bwogenda wali mu account ya TikTok uje kubuzira zezo zokka Musumba kanga tumaliza waliwo akakutenya abakyala oba bujja mu chachi nga tolese mukyala nga asibye kaviri waka ate sente abacho ziwayo ku kiweebwayo soko siyo mukyala enviri waka ye mukyala wo gwe wamuwasa atunule ng'obudde we bukeerera ate kwakola ekigambo ekyo nakijja mu Bayibuli omwo omusajja bamuyita Pawulo yagamba Timoseewo yali mutabani we gwakuza namugaa nti omuntu bwe yeegomba obulabirizi yeegomba omulimu omulungi namugaa nti ekisooka agenda kwefuga ye ekyokubiri alabirira abo mu nnyumba ye ebintu byetwogera byanyiriri nnyo omusajja yagamba munne nti tojja kubeera muweereza mulungi okujjako ng'olabirira abo mu nnyumba yo yali ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwo tebuli mu kkanisa nga tebunnaba kubeera mu makaago kati tozimba nnyo wano nga ate tozimbye wuwo maama wo n'atuuka okwagala empeke ey'$10,000 nga tolina ssente zigigula kubanga wawadde Isaac agenda agaba ebintu eyiganga olaba bw'otabalansinze kintu nti oweyiganga mulabiridde naye ate owanga nkwatako sikoze ntya tetusobola kubeera bwe tutyo tujjawo imbalance labirira abeewuwo kubanga kikkakatako ani agenda obbalabirira bw'otabalabirira na buli kintu kyonna kyoyagala okuwakanya kisimbire olunyiriri kati ayagala okuwakanya ekyo ajje tutuule wano muwadde n'olunaku lwa 6 tutekewo ne kamera asimbe olunyiriri nange ensimbe kuba bino si byakuleekaana bino byakumanya era tusuubira tubane ku Sande ejja era tuli ffenna Musumba atasobodde kujja ku Sande ejja era nga bwe twakoze olwaleero simanyi omugenda kumukola olwaleero mbadde kutujuza motoka bagaye waleese ntono bwekyomanya ku Sande ejja era planning okuva enkya ne mu nnaku eziddako awo ngawe ekigenda okutambula obudde bajja kukeerako bijja kulongooka banaye neeyanziza mukama abawe omukisa ogw'amaanyi sigenda n'emizindalo gy'abantu